Katusoka tukubuuzeko Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sebo jebali. Honorable, abantu b'ekiteezi baafudde. Kitwalo nnyo bambi. Sawa Mungu abasaasire. Naye Honorable, sooka otubuulire kati imwe ng'abakulembeze baffe. Olowooza ensobi eri luddawo, eri ku gavumenti, eri ku state council, oba eri ku bakukoye yafuna ttenda y'okuyoola kasasiro? Omufu tebamusalira musango naye ensobi eri wonna. Ekisooka eyo landfill so eri ku government. Basically, I think mu April nabagamba ekirungi nze byange biri ku record mu parliament nembagamba you see there is a danger that is looming because mu underfunding ekibuga ne baseka nembagamba districts ezeetolodde Kampala ezigenda mu 7 zonna zikozesa landfill emu yeyekiteezi. There is an existential danger. No one took it as a point, and I don't care kubanga abantu mutera nnyo bagamba ebintu Katonda n'abibalaga later. Today disaster has struck. Yo landfill twali tusabye landfill yokka eyina okukozesa obuwumbi ng'ana every financial year. Nga twagala bagijjemu ne incineration of electricity naye munnandi ensi etawuliriza abamanyi ekulembeza abasiru ng'obaleka. Kati kyekiriwo nze nsaasira abantu baafudde kuba bo tebalina musango naye abamanyi abaganye okusa mu nkola ffe be tuba tubagambye. What else do you have to tell them? Honorable, agataliko sinonze ensiri sebyange biri ku Hansard nakyogera emyezi emeka emabega nembagamba we cannot live in a capital city with potholes nayogera bibiri and one landfill that is already full servicing Wakiso, Mukono, Kampala. Abantu ne baddaawo nembagamba you've refused to fund the capital city but one day we will all pay the price. Mungu nsaba abasaasire abafiiriddwa abantu baabwe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye heads must roll. Heads must roll because any single life that is lost mungeri ebyo byevaako because one babantu baffe bennyini tebabuulirirwa, they don't want to follow. Ne bannaffe bw'oba oyogera nabo tebabitwala ng'ebiri important. Mirundi emeka nga tubagamba you can use that your rubbish okugenerating power n'okumusangawo nga yenna taliiwo. Mirundi emeka nga tubagamba muteeke ssente mu recycling plant eri wano mu Australia so that garbage oyo omu abeera recycled yenna n'avaamu ebintu ebiri good naddala plastic waste ne waste omu. Honorable Salamu alaikum wa rahmatullahi. Recycle plant. Yes, but because some people don't want to listen, they don't care to listen. Kyekiri kyegambye nti emboozi ezaffe zigwawo na mawulire galimu kubanga society yaffe yeri infiltrated na lugambo. Olugambo luliwo lwe batambulirako lwe batambula. But that is a disaster. The area should be declared as a disaster area nga bw'olaba Buduuda. Ministry ya disaster preparedness neeyingirawo neewa abantu abo relief. Naye as we speak naye eyo jurisdiction ya mukwano gwange bambi partly Lord Mayor partly eri mu Wakiso kubanga Kiteezi eri mu districts 2 constituency bw'oba wakuzibala erimu eya Wakiso ey'Ekyaddondo eya Honorable Nkunnyingi Muwada Kyaddondo I think ye East then eri ne mu constituency ya Kawempe North. Naye Honorable nina kyenjagala okubuuza ku recycling. Wane waffe Sweden tulina we tuteeka kasasiro oyo abantu ne bamujja ne basootinga. Era abantu abo omulimu gwabwe gwa kusootinga kasasiro. Ebyuma byokka kino kyokka. Ate munange ebyewuunyisa ne bamugjamu ebintu ebyewuunyisa gemanda getukozesa mu winter. Briquettes, ze bayita briquettes. Yes. Babijja mu kasasiro. Ne bajjamu gaasi. Kati wenneebuuliza Honorable, lwaki e Uganda
government enamba tekola ekintu ekyo oba ne muwa abantu emirimu abali wiringi abantu abali wiringi okikola anti kakati kyegamba nti the lack of the desire to discuss that kubanga abantu gwosiiba obagamba nga bwe nkugambye nti nabagamba nti one of the most nti mutunuulire landfill mugiwe funding sente bazikutte baziwaddemu baaloko endala baziwaddemu baamagoola. What do you expect? What do you expect? Ebyo byebiddirira. Budget ya public health mu kibuga bagitaddemu sente ntono bweziti naye ng'ate bonna bali abafulumya obukyafu buli maka gafulumya obukyafu obw'emmere obwaki byonna bisibira mu kiteezi. Kiteezi we yateebwawo nga landfill nga Kampala alimu less than 1.2 million people. Kakati Kampala Wakiso Mukono n'ebitundu ebiriraanye bagenda mu miliyoni 8 bonna buli kazambi buli bukyafu babuyiwaawo osuubira ki? Honorable Kambuuzeemu gwe tolowooza nti waliwo obunafu mu gavumenti ne state council yaffe kubanga mukkiriza mutya abantu okubeera kasasiro? Abantu okuliraana kasasiro si kyekyandibadde ekibi. Kiri kyegambye nti waliwo ebifo ogenda nga landfill tokyagiraba. Of course biggest landfill ndowooza eri Brazil. Naye waliwo ebifo byogenda nga landfill yennyini tokyagiraba lwa nsonga nga bayina ebibiri ebibigaaya abalala bayina bakola n'envunyu eziri artificial. I mean nga babreedingirawo envunyu kulya buli oyo kasasiro navaawo. There are different forms of technology. Okimanyi nti kasasiro yenna owe Netherlands ebimotoka bimuvuga ne bimuleeta Sweden. Kisoboka. Munnange bwe kiri. Kinawunyisizza nnyo okulaba nga abantu bafudde kasasiro naye ng'ate onataani. Ivan weefuge. Ivan. Jeba leko Honorable. Soko ogiremu kati Honorable abadde kyanyonnyola. Honorable. Ivan naye kukujjako. Mu byonna kyenkugamba. Nalabye batunyonyodde ku mawulire nti KCCA ebadde yakagenda n'esimawo trench ennaku 2 emabega. Nti trench eyo esobola okutwala amazzi basobole okugawugula galeme kgenda mu kasasiro direct. Kati wenneebuuliza tolowooza ate nabo be baakoze ensobi. Anti kati ebyo bijja kuvaayo mu investigation. Naye oba weeri oba teriiwo eyo entuumu ye yandibaddeawo ye question endala. 2. Funding. Bano abasajja ba Ministry ya Finance bazannya. Bw'omanyi nti tebaawadde KCC sente za myala. Tebagiwadde sente za kulabirira public health. Sente zonna bali muziwa baamagoola bali muziwa baani. Kati ekiddirira is disaster. Disaster. Honorable. Wanje? Network erabika kusumbuwa. Bado otunyonyola ensonga tevuddeyo bulungi network netusumbuwa. Anti ekiddirira ebijja kufuuka disaster kubanga ebintu byonna Kampala yonna nga bamugira bwetujje kawabe planning ku infrastructure Kampala eringa etudde ku time bomb. Mwe mulabe Siraamu engeri gye zikwataganyeemu emyalo engeri gye ziri poorly maintained kwegamba ekibuga kyonna kiri poorly planned. Ate reason abantu mwe mutunuulire mu abali mu Europe ne bagamba nti emyaka 3 emabega Europe yali bweti naye eggwanga lyaffe planless buli omu waasanga wazimba land tenure system eri awo gadibye nga lye kwegamba buli kimu bwe kiringa bwe kisanze. Ate bw'obyogerako n'obagamba naye tukole bwe tuti funding nedda oyo tebagala kulwanirira abantu ffe batuleke tubeere nga bwe tubeera. Ekiddirira kyekyo gw'omanyi nti n'abantu okusula obusuzi awo omukka oguva mu kasasiro oyo carbon monoxide okuyingira obuyingiza reducing life span yo
abalina mitazi meko okuva ne Kasasiro ekyo kyembaddengo amazzi gokka agakkirira ne gagenda mu wells eziri awo golooza gafaanana gatya amazzi gali toxic west omwali toxic ebirala babijje biyisa omulago ebirala babijje malwaliro ebirala babijjeewa eyo landfill bw'otagitu it's a public health disaster in the waiting so at the end of the day okujjako nga twekubye mu kifuba ne tugezaako okukitegeera ne tugezaako obutayogeza bayasi na buli kimu nze ekikulu nakireeyinga ddakiriyale mu paalamenti emirundi 3 nga njogera ku kintu kyekimu no one bothers to listen kakati bagenda kuvaayo boogere ku disaster nkyanja ku uploadingira video olabe nga nkyogera emirundi 3 nembaga guys the biggest disaster waiting for this country ye ya landfill naye boogamba bawulira munnange ate batekiniko baabwe abaasoma ennyo Honorable bw'olaba omwala gw'ennakivubo ogwetooloola Kampala otukubiramu butyakafaanani like some few years to come anti kakati kisinziira ebinamba y'ebizimbe bye twongerako kubanga with the rising waters gogo omwala mwangu nnyo okumaintaininga kuba bwe guba nga guzimbiddwa ne guba nga teguli blocked ne secondary channels kubanga omwala gwa Nakivubo guyina kuyiwa mu Victoria era gujiwiwamu nga guyise wano ebugolobye ne guyita eruzira ne guyiwa mu Victoria so ogwo weguli it has always been there as a channel okiraba naye era guyina okubeera nga gusigala guli build gugaziibwe n'obutazimbako naye ogenda okuyita mu Australia baapuruvinze plan eno abaalufula bayengerako byenda eno abaagundi bakolerako kino bw'obagambako nedda presidential directive ejja kujja owulidde naye naati Honorable Nsereko tulabye emyala mingi nnyo kuba kati goli musajja mutambuze tulabye emyala mingi nnyo gye bazimbyeko ebizimbe ng'emyala giri wansi naye ogw'ennakivubo nedda Honorable Kansoke mbasalemu katono omukubiriza w'omukutu guno badde nkusaba otuyambeko otumyutingire ono Mwami Kagame naye ngolooza ye Kagame si ye Kakofiira anti tubagesa otuyambe buyambe kubanga tulina abaana betusoma nabo ne betuwuliza nabo Honorable Nsereko ono nze mbogolwera nnyera naye ammanyi perfect Kagame nga simulinaako kuno tulinako abantu babiri ono awemula ali wano mu comment section ali mu kuwemula mu komenti tumyutingireko bambi tuyambe kuba bano abantu Kagame awemula nabo naye ate si mu bintu ebyamagezi abasiru banne gye babeera naye balina platformu zaabwe ez'abasiru wano batuuseewo batya balina platformu zaabwe ez'akakofiira gye bawemulira lwaki tebagenda eyo ne bawemulira mu bukofiira bwabwe Honorable mu bulungi nkulamusizzaako salaamu aleikum era nja kukubuuzaako naye olina okyasunsula ensonga so mbadde nkugamba weebale nnyo kubaddeko bano bagenda eri ewaabwe wakakofiira gye bawemulira balina bu platform lwaki nyina kye nagamba agataliiko sino nti Katonda yakola ebiwuka bibiri nga kuliko enswera n'enjuki enjawulo y'enswera nti yeebuukira buli wamu n'eyonoonawo enjuki egenda mu areas for purposeful work kakati ne bano bakakofiira balinga nswera babuukira buli wamu ya mu blokinze bagende eri balina obukutu bwabwe bagende eyo babuukire eyo ng'enswera obadde okyatusunsulira kyembadde gamba ekintu kimu nti nze ekyo ekintu nakireetako submission nga njagala mo funding for that kiteezi issue ebeere ng'eweebwa KCCA tebaagiwa gwomanyi ekibuga ne muba nga temukiwa even $100 million per year
ate nga ne ssente bwe batandise ozikiwa kakati ate simanyi abayindi abadde oti oba baavuddewa nti be baagala contract zonna mbu bazibawe. I think there is a big problem kankubuulire. There is a big problem. Kati kambuuze honorable. Buzibu ki obukirimu okutunda contract oba okugaba contract olina ddukanya kasasiro? Ekyo si kye tugaana. Naye on'omumu waddukanye kasasiro nga tofandinze nga tekuli ssente. Agenda akole kyatwale embwa zimulye akole ki? Nedda kyengamba honorable ng'ovuddeyo nga gwe honorable omuntu sekinnoomu kuba gye bali abaagala contract eyo. N'agamba nti nze kasasiro. Abaali baagalawo baali tebaagala na ssente. Bo baali baagala bwagazi mubawa kifo. Bo kasasiro ne babukolamu amasannyalaze as a raw material. Then ne mubawa purchase agreement amasannyalaze ne mugagula ne gaagisa amataala gonna mu kibuga. Ekyo kye njogerako. Anti kaakati ogenda binyumya n'abaani b'oyogera nabo bawemula buwemuzi. Obwongo bwalaatiri bbiri buzitowa kilo 3. Abantu b'oyogera nabo golooza bonna bategeera. Nagamba nti society glorifying abasiru never ku bagezi abaayo nkugambye nakyogerako ne mbagamba instead of wasting money first tusobola okwata eno landfill neefuuka source of revenue etya kwata landfill eno ogiwe private contractor ye nga raw material we kasasiro ono asobola omukolamu briquettes bw'aba tamukozeemu briquettes agire oli biogas amukolemu amasannyalaze bw'amala omukolamu amasannyalaze ye kyanoonya mummwe kumuwa assurance nti mugenda gagula as part of the grid kitegeeza akaseera konna amasannyalaze mwe gagenda naye ne bwe tuga ring fencing ne tugamba nti gonna agavaamu gagenda kuba ga purpose emu. The sole purpose would be what? Sole purpose egenda okuvaamu masannyalaze gano egenda kwakisa ebitaala byonna mu kibuga. Naye kati ebyo ogenda byogera naani? Nakugaye b'oyogera nabo 90% okutegeera kwabwe kwa inchi 3. Anti bannange kwegamba ze nalabye abantu ne mpuliranga obuzibu. Kati honorable kakati abantu baffe kitalo nnyo nti bafudde nsaasira ab'amaka gaabwe n'abaaki. Naye that should be disaster. Eyo ministry ya disaster yeyina okuyingira. That is not an ordinary occurrence. It should be the ministry of disaster. Kati kambuuze honorable anti ngezaako okubuulira baani abandi badde ababaka abakiikirira ekifo ekyo. Ababaka abakiikirira ekifo ekyo bali babiri. Ow'Ekyaddondo East n'ow'e Kawempe North, Mwami Segirinya Muhammad ne Mwami Nkunyingi Muwada eyadda mu bigere bya Mwami Kyagulanyi be bakiikirira ekifo ekyo. Anti kaakati honorable kyembadde nsaba otuyambeko tutangaazeemu kyogamba nti kati kambuuze teriyo muntu ayinza kuloopa KCCA olw'obulagajjavu obwo. Otandika nkugambye twali mu parliament ddayo ku kiri oddeyo ku Hansard we tuteeseza weebuze nti mbabaka abaali bakiikiridde ekifo ekyo ani yali azze n'aleeta ensonga eyo mu parliament. Noddamu ansa nti tewali. Kakati ne tudda ku kyokubiri nti gavumenti owinga abantu responsibility. Yes, eba owinga gundi position of responsibility. Naye tosobola kubasuuwinga kubanga bajja kubuuza ani yakuwa approved plan okuzimba awo. Nga tewali. Yes. Ate onkutudde. Okitegedde. Kakati nkugambye gundi 2 ezibodaringa Kiteezi. Kiteezi oyo is shared responsibility between Kampala and Wakiso. Okitegedde. Kakati nkujjidde wali nti whose responsibility primarily should it be government between KCC and Wakiso District Council. Naye Wakiso yalekera obuyinza obwo gundi yebe taking over. KCCA. KCCA. Kati KCCA
through Department ya Public Health yebadde ekola routine maintenance ey'ekifo ekyo etya nga yo kyekola is to get maramu nemu compactinga n'akamulamu gali amazzi ebisasiro bikyuka ne bifuuka ettaka. Yes, with the time. That was the rudimentary way of maintaining original landfills. Naye kati technology yali yakyuka olw'ensonga nti kati kasasiro naye ya mutatinga. Alimu plastics, alimu gas. Nga bwe tunaga nti there is a difference between solid waste and vegetable waste. Kati honorable Kambuze ogambye nti no KCC ebadde leeta maramu negezaako bwe kirina okubaamu the old system. You bring in maramu. Kati agamazzi gabadde galaga ge bakamula mu kasasiro. Mu mwala mu myalo egiri awo bwe gamala ne gasiipinga down ne gamala ne gagenda mu mainstream. Gasooke kubanga ettaka lyepurifyinga. Okitegedde? Naye nga kyawutulivinze ekisigundi kubanga baali baateekawo nga KCC yafuna kye tugamba nti it is a good recycling plant mu Australia. Naye nga ku budget tefuna yadde ekikumi kya ssente. Nti plastics zo bandibadde bazirecyclinga wano ne bazikolamu ebirala ate ne bamala ne bazitunda back. Era cities ezimu ziteekawo ne fund nga zigakoleza okukuŋŋaanya obucupa obwenkana bwe buti. Bano abaana be bayita ba scavengers ne bamala ne bajja ne bajjamu ssente. Gw'obadde omanyi nti eriyo abagenda neyo ababadde bagufuula omulimu ekiteezi nga mulimu gwabwe nga baddayo mu kasasiro ate ne balondamu ebikozesebwa ate ne badda ne babitunda. Nene wano bakikola. Kaka si recycling kugamba ekiteezi. Anti ne wano bakikola ne wano bagenda ne balonda ebintu mu kasasiro ne babitwala mu maduuka ga secondary. Kati wabaddewo bino bye ba writing off ng'ebiri expired. Kati supermarket ezimu ziba zigenda obbisuula. Era nakyogerako luli ku UNBS n'embaga you people. Mugende mukwata abantu abaddira ebintu bye balina okudisposing off mu supermarket. Bano olubawerekera balinga traka yakubyewo dda akabina. Nga bakyusa bukyusa kapapula nga bakomawo nga babizza mu buduuka buno obwa retail shop obulala. Neona lebo. Uganda. Nkubuulira. Uganda nzibu. Nkugambye kakati nandikuwadde example wano woyita ku Wankoko. Waliwo ebimotoka bino ebinuunamu gundi bisezi pulu. Wankoko wewa? Wano ku Port Bell Road. Badde Ruzira. Ewali bino ebimotoka ebinuunamu gundi. Nenga gavumenti enako ebyayo. Kati awo bw'oyingira eyo munda gye wali recycling plant eya City Council. Honorable nina kibuuzo kirala ekinzijidde. Waliwo company eyali eya fire brigade ng'eri wali ekibuli. Company eyo yali private oba yali branch ya City Council? Ya fire yali private ya muntu sekinoomu kuba City Council running a fire department whereas yandibadde egiyina mu devolved powers. Naye fire and handling eyo department eri mu Uganda Police. Uganda Police. Ndowooza Kampala yetwaliramu ne Wakiso omuliro bwe gukwata Wakiso. Fire brigade emu station eri wano Kampala ku ssaawa ya Queen gye mumanyi main fire. Endala eri Mbarara, endala eri Entebbe ku kisaawe, endala simanyi oba ab'emukono balina fire. Kiteeka okuba nga omuliro bwe gukwata emukono mulinda kimotoka kuva Kampala. Endala eri Jjinja, bimotoka bwe bityo. Yes, having some of those areas. Honorable, ennaku zino mu parliament twawulidde loop
leader of opposition ng'agamba nti omukulembeze mulabika mmwe ng'ababaka ba parliament mwagala kuyisa kiteeso nti alina kulondebwa mmwe ababaka. Soogerera ku ŋŋambo saabaddeko mu parliament ng'akyogera. Naye twakirabe ku TV ng'ayogera. Anti kati siyinza kwogera ekyo bakiyita lugambo hiyase wolokoso. Gwe mu parliament tokimanyiimu. Ate kitya mu parliament ebiteeso bireetebwa motion emaze kuleetebwa. Sinnalabayo constitutional amendment bill ejjanga eri ku ekyo particularly kubanga constitutional amendment bill ejja eri mu kuggalawo bitongole bino rationalization okwendeeza ebitongole bya gavumenti. Eyo gye mmanyiiko yokka ejja. Kaakati ekyo kiba sijja kukiyita kya bwewusa naye kya bulimba. Kubanga oli bw'aba agamba nti yawulidde constitutional constitutional amendment eriyo nti oba waliwo ayinza ogireeta gavumenti n'ereeteramu ekyayo ekyaba alimba ezo ntalo zaabwe bazeemalire ez'ebyobufuzi mu kibiina kyabwe. Naye nga gavumenti kyereeta ekiriwo kya kurationalizinga kampuni ezimu nga boonowulira bazigatte. Rationalization kitegeeza okugatta ebitongole ebimu ebibadde ebya gavumenti. For example, baagala kuggyawo Uganda UNRA gye muwulira bagizeeyo mu Ministry ya Works, baggyeyo Uganda Road Fund bagiziteeyo mu Ministry ya Works n'ebitongole ebirala bingi bagatte Uganda Human Rights Commission ne Equal Opportunities Commission. Honorable, ate kye twawulidde Prime Minister ye ng'akyogera nti bagenda kuleetayo constituency endala nkaaga. Ebyo nabibagamba kati ekyo kyo kisoboka mu gavumenti eno ey'NRM. Ekyo ekya constituency nakikuba mu 221 nga bannange tebaagala kukiwulira. Era basobola ozireeta. Naye ekiriwo nti kijja kuba kibi nnyo kuba kijja kuba ate kyongera kumyumyulamu wa musolo. Naye nga bwe nkubuulira nti kyekyo lwaki tulina okugenda ku agenda based politics kati ebyo bye twandibaddemu nga twajuwinga. Zeetaagisa oba nedda? Ansa yange ga tezeetaagisa. Actually tugwanidde kusala muwendo. Bannanga alina ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza Honorable. Tuguddewo debate tufune ebibuuzo bibiri Honorable addemu ebibuuzo bibiri. Kuba balabika bagenda kubeera bangi. Atandike ne Perfect gwe wasoose. Perfect. Gwe wasoose. Neyanziza mukulu agataliko sino. Honorable waffe omulungi nekubuuzaako nti salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable nze ngenda kubuuza ekibuuzo kigenda kubeera kimu. Emabegakaawo twawulira nti waliwo abali mu aboludda oluvuganya gavumenti baali bateekateeka okuwaayo ebiteeso bya mu palamenti okukendeeza ku nnamba y'ababaka abakiika. Simanyi oba ekyo kimanyiiko oba tokimanyiiko, era bwe kiba nga kiri mu pipeline enteekateeka yaakyo n'engeri gye kigenda okujjamu ebadde etuuseewa. Ekyo ssebo ayine kanninde mbiwulirize wamu byonna ebibuuzo. Okay. Ayina ekibuuzo ekyokubiri yali badde Uncle Emma. Yes, sir. Wewe nnyo okuweereza. Amen. Okay. Ndi student wa Ssebo naddala mu byobufuzi. Ndina ekibuuzo kimu oba bibiri. Ekisooka otusigidde ekifaananyi ku mbeera y'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga n'obukulembeze. Era olagidde ddala nti otuwadde possibilities zonna ezisoboka naye ate tezibaddeewo. Kati This is noisy. I'm on my live.
Yes. Ekibuuzo ekisooka mbadde nkubuuza nti kati okusinziira ku mbeera eriwo the current status quo gw'olowooza mu ndowooza yo ki ekiddako kubanga ogambye gender based politics is not the notion now ki ekiddako for this country kubanga it is almost hopeless ku biseera bya maaso eby'eggwanga Uganda. Ekyokubiri kiri wali oyogera ku mateeka g'oyagala okuleeta nga tonnalekulira badde nsaba otangaazeemuko ku mateeka ago mukama wange webale nnyo so nga tonnalekulira badde nsaba otangaazeemuko ku mateeka ago mukama wange webale nnyo so yagadde okuleeta ebya kimu namba 2 okureducinga size yaffe ya parliament so bannaffe bwe nabo bakireeta oba abaagala okireeta nange ndi mumativu ku ekyo and now we can merge ideas and come up with an answer. Namba 3 nze nyina ebintu bye njagala okuproposinga nga ku nsonga z'abakadde bano abakadde betuwa sente za seegi people might not realize it naye free health care ey'abakadde anyone above 65 those yandibadde deserving a free health care mu ggwanga. Then the national health insurance for everyone nti omuntu yenna asobola okuteekayo ne bubaga nti asobola okuteekayo emitwalo 3 oba 5 omwaka naye nga waayagaliddwa okujjanjaba wajjanjabirwa ekyo kijja kwempowering health sector bino bye twogerako ebya medical interns ziri ejja kubanga nnyo ate nga n'abantu basobola okubaako bye bakola anyway elaborate nyinza obutabikumalira bitudde byonna omulundi gumu naye nyina ebintu bingi bye njagala okuleka nga mbitaddeyo nze nga kunze including ekigambo kya federation ekyakolera under federal structures devolution of powers nakyogerako dda. There is no reason as to why I sweat hard and pay my tax obuta developing a kifo kyendimu. If that place offers me an opportunity, then why don't I have my tax ngeri planned for kati weewunya abantu b'omu Kampala olumala okusasula trillion ate ne balekebwa land fiiru etasobola na kuweebwa yadde budget ya billion 10 wabula ne zitwalibwa ne zikolera abatalinamu na mugaso muzo ng'omusolo abakuwadde tebagulaba buvunaanyizibwa. Therefore decentralized government season mu federation zezandibadde responsible for health, zezandibadde responsible for primary infrastructure, zezandibadde responsible for education n'ebintu ebirala ebifaananako mu kkowa eryo nga bwe tunabyogerako fire services, poliisi yazo bwezambaza bwezisasula n'ekirala internal security, amebere ya federal government eyawaggulu n'ebirala ebikwataganako mu kkowa eryo. My ideas are broad. Bw'osanga abantu betwagala okukolagana nabo at that level, then yes, ne bwe tunaabeera ku platforms nga kuliko bawemula abamanyi bajja kudduka. Ekyo nakigaana nze nja kubeerawo era kyenzize ŋŋamba abantu nti ne bwe nnaaba njigiriza abantu 10 mu lunaku kya muwendo nnyo, kya mugaso gyendi, kya mugaso n'eri eggwanga. Omukulu ayogedde ku nsonga nti bw'oyogedde nti politics waffe abadde bastardized. Kyekyo kyennyini kubanga gw'owulidde nti oli avaayo n'agamba nti njagala okuleeta constituency endala 65 kati muba bufuuse eki nga n'amasomero agamu bwe bagga nti eyo quality school mubaamu abaana 3 okuva P1 paka P7 ne bagga nti buli mwana buli kiraasi erimu abaana tugeze 8 oba 5 owulidde naye kaakati bwe ba parliament nga mugenda kubaamu 6 liba lisuseeko n'okufuuka essomero. The burden gye muba muyipinga ku muwa omusolo eba nnene. The cost of public administration eba so huge. Therefore kyekiri kye nagamba nali mu parliament luli ne mbaga if the young people want to change things they must participate but choose wisely.
who you associate with oliaga nti nze nja kubeera n'ono bwe tufaanaganye ndowooza, so that we build politics based on comradeship and accountability. Nti honorable otuyambye otyo tujja mu kino ky'olimu kyekiri kye nagambye nti this week I attended I think once naye nga nze kye mbagamba nina gundi yange y'aba content creators. Today I'm proud to say nti nina obulamu bw'abantu 100 benkyusizza nga ate talina certificate kati nga agiina eri international recognized. Abantu 120 abapassinze out nga ba content creators be nayogera kuno now can earn money, now can get jobs, now they are reskilled, they are retooled. The only way we can help our people is liberating them from poverty by giving them skills. Otherwise, tugabye sente gozi wires lya. Government ne bwena agaba sente myoga. Zijja kuggwawo zonna kuba beeziwa. Tebalina skill yonna tebagenda zikozesa. Kwekonvatinga kwejja mu bwa. Era ebidirira it will be a recipe for crime, disaster, ne bino byonna ebisigadde. Eyo yendowooza yange. Perfect tomuzeeyo. Perfect ekibuuzo kyo kiddemu. Honorable ekibuuzo kyange akizeemu naye ekyenjagala okwongera okufuna. Okay, baba kizeemu leka abalala babuuze. Just mbadde nyina kinjagala mugamba kitono nnyo about the content creation. Honorable, okay. Waliwo abali mu sector ya IT naye nga tetulimu about content creation. Nga tuli based more in technology, innovation, stuff like that. Mbadde simanyi osobola tuyamba otya kubanga kati naze perfect technologies. Natandika this brand of mine nga nakamaliza, that was my advanced diploma in software engineering Quaptech, that was 2017. Naye towards nga twali tukyagenda maaso COVID we yajjira kuba nali nkuŋŋaanyiza group yange nga ngenda kukolawo my IT farm nansi naye nga omanyi nti omuntu tosobola kusustaininga bantu bangi ebiseera ebitwalimu ate ne Uganda yaffe nga bwegimanyi in terms of technology tukyaliko mabegako tetumanyi oba kati ffe tusobola kufuna dde obudde ne tukumiitinga wa proposals zaffe nganze perfect technologies ne comrades bange. Perfect technology and available. Anything on technology, I'm available. Let us see. Maybe I can give you the vital counseling and guidance. Do you want to create partnerships? Because in the world of technology, you cannot be an island. Lulina badde ku UICT. Nasanze y'abaana ba innovating the technology. Gosobola okuteeka mu ttaka sensors ne probe. Gyosobola okuteeka mu ttaka. Nekubuulira ekimera ekisobola okudda, nekuwa ne status ng'osobola okulima nga toli mu kifo. Kyentegeeza kyeki nti osobola okubeera mu America n'oba n'abalimi bo nga tebasobola kubba ng'oggyeko okuba nti ebirime byo osobola obbiraba n'obiramba. Osobola okubuulira nti wano tebaafukiriddewo mazzi oba wali water deficient. Ekyokubiri esobola okudetectinga obulwadde obusobola okuluma ebintu byo. Using predictive analytic tools as a technology and artificial intelligence. Kakati rolo yaffe. Nyinza okuba nze power sigiina. Ne mwami Museveni agiina. Ayinza okuba anyway. Mu myaka gigenderedde. Nga ne baali nabo bayinza okuba kitono nnyo kye basobola omuyamba. Abamu kufa abali getting education okuba ekintu ky'omuwendo. Maybe in the future when we come together. And we also encourage you to work together. We can create partnerships kubanga funding tools je ziri globally ezisobola okubayamba. Okiwulira muganda wange nti you can be funded globally okuva mu seed capital funds eziriwo ne hedge funds eziriwo ogenda ne mwetaba mu international competitions no creating a synergies. Ne tusobola okufuna because you see this technology sinti ekola mu Uganda yokka. Ogenda ne international whereas we have a bias nti twandibadde tugikozesa mu ggwanga lyaffe naye abasobola okutuyamba basobola okuva from all different countries and we even be wealthy beyond what we understand. So nzikanya naawe that one we have a huge challenge. I would like to lend my personal support. Maybe we can solve some problems
ate yo government zetasobola na kutuyamba nga bwe ndabagamba lumu nti wabaayo omukutu nga guno gwa TikTok nga algorithm econtrollingibwa mu China fe tulemerwa tutya okutuula ne ba perfect technologies ne tu simulating ekintu bwe kiti ne tufuna ekyaffe okitegeera kubanga after on TikTok eno ekukasuka kwabo bakumanyi toyinza kwesanga ng'oli mu mboozi na bantu b'e Malaysia kubanga apps zino nga bw'ozitegeera perfect technology zigenda ne ziyingira algorithm yazo egenda neyingira mu settings zo ne zimanya location yo okujjako nga wagijjako bwe zimanya IP address yo era bw'ogenda mu applications zino bwegenda ozikebere bulungi egenda nga yatapinga mu IP address yo okitegeera kakati buli bw'ogiteekako nemanya location weeri kakati abo beekusembereza kizibu nnyo okulaba live eziri mu America okujjako nga walinnyako mu kifo ekyo either sim card yo neegendamu eyo nemanipulatinga gundi eyo nesobola ogikuwa ne kakati that means bwe twezimbira eyaffe n'ebaawo nga bwe twali nti edda twawulirizanga BBC n'owuliriza gundi probably we can make better arguments naye nga ebyaffe biri controlled by we. Hasifa Sonko nkulamusiza sister assalamu alaikum. Muganda wange perfect bakuzeemu Rasta ekibuuzo kyo then Aloise. Mjebaleko bannange gye mutuusaako engalo n'okubeera nga musobola okubeera nga mwegatta ne muwuliriza information yazimba obwongo bwammwe ne mindset zammwe naye Rastaman nkwagala nnyo tubadde Abamerika tubafufugazza ku mukutu gwabwe nga tuli babiri. Obawulidde bwe baŋŋambye bagambye Rasta byayogera oyo bye birimu amakulu beefuula bagezi nnyo nti abo abasajja naye nga balina obuzibu bambi bo bali mu kintu kye bayita babafuula inferior. Ate okunafuya ate nakyo si kyangu kati bo bali mu kye bayita mind captured nti tugamba ne bye tukulaga obwongo bwo twabukwata byolina okukkiriza oba okitegeera kati batya n'okujja Afirika naye nze buli gwensanza za Afirika akyukirawo n'abawanjawulo ne mu kutegeera n'ogenda okulaba n'agamba kale gye gyonna emyaka senga namanya n'ensooka n'enzigi eno obwongo bwe bubikkuka naye bamuteekamu erifiya esebo tuli kasasiro w'ekiteezi oba structure yaffe eya Uganda tutadde nnyo ku bantu baffe abaafudde esebo tutunuuliddeko ku Nakivubo ne tutunuulirako ko ne ku constituency endala ezaagala okuleetebwa 65. Honorable byabadde agezaako okutukola ki okutusomesaamu. Nange ngenda analyzingira nti Museveni ye yakimanya the more bwakwata oba nkyogusagala kuvoola bwakola tikatugeze nti bwakuŋŋaanya abantu abangi n'abateeka mu kifo ekikuli ekitambuza eggwanga ye kiba kimukolera akozesa mateeka n'agaweta abo bonnyini abantu gye bakoma okuba obu abangi jakumubakozesa n'aweta amateeka kati ye kyazanya kyekyo nti akulietingewo ebifo ebirala abantu beeyongere mu paliyamenti ng'era Honorable bwagambye kiba kya bugwenyufu nnyo ku nsi yaffe ne ku ekonomi yaffe n'ebiva mu paliyamenti atoddira abantu abalala obongereko kitegeeza ensawo y'eggwanga oba ogenda gimalamu amaanyi ate otandi bano bennyini obaleete olina obbasasula olina obbafacilitatinga kwegamba ogenda okwekanga nga within 1 month nga tuli mu biliyoni za ssente kusasula abantu ba mu paliyamenti naye nga senga tubasalako ne tubakendeeza kitegeeza tuba tusobola okuboostinga amasomero tusobola okuboostinga ebyamalwaliro naye ye kyafa nti mujje mu bungi mwe bennyini benje okuwetesa amateeka kati awe wali obuzibu kati ensonga y'aba abantu abaguddeyo abakasasira eryemu bulijjo erimeza bino byegamba kasita infrastructure ebanfu kitegeeza nti ebyo bigenda kutuukawo naye ng'oyo yenna kasasiro omulaba oyo kasasiro it's a lot of money
osobola okukwata abaana banoonya ebicupa ne muggulawo ekifo nga bwe baleeta kasasiro oyo nti ono wa mmere muteeke eno, ono wa plastic muteeke wano, ono wa kati bano abantu abatunda ebintu byabwe mu plastic abasaanuusa basobola okujja nga bamugula eyo ku ssente ensaamusaamu nga waliwo n'abaana abakola kasasiro eyo, ssente ziba nnyingi. Kati bino ebiva mu mmere ne mubirisayikolinga ne mubizaayo mu nsuku z'abantu kubanga biba bifuuse organic, biba bifuuse manure. Okitegeera naye lwakuba nti obwongo bw'abantu abatufuga kivola honorable kyalwana nakyo nti abaleetera idea to build a young man's brain and a young woman's brain, naye bo tebabiriiko. Bo kye balowooza twali mu nsiko ne tukola bye tukoze, kati ffe tuli wano, bw'oyagala kukozesa mugongo gwaffe oleeta idea ye ennungi bakuba kakumbi ku mutwe, kubanga bo they are not there to serve Ugandans, they are there to pay for what they did for themselves. Kiri kya government ya Uganda yafuuka. We went to the war, we fight our war, now we win, this is our bread, no one else will bring a new idea, no one else will bring anything new to boost the system of the people of the citizen of the country. Bosi bye baliko. Kyovola banga ebiseera ebisinga nsereka abantu tebamutegeera. Okitegeera bwe buzibu bwafuna nti alina tooki gyakubira, olina tooki gy'okubira omuntu, naye oli omuntu gw'okubira tooki si bye bigenzererwa bye. Rasta soko emiremu kati ne kambuze ku honorable nze mbadde mbuuza lwaki temutuleeterayo etteeka nga member wa parliament at least alina kubeera wa diploma. Tekiri kusoma ssebo, kino si kyakusoma, kino kyakola. Denda kombuuza honorable n'ebitabo byetaagisa. Honorable. Ompulira? Yes, nkuwulira taata. Okusoma kyandibadde kikulu, yes. Naddala mu mawanga gaffe aga Africa. Naye ekisinga obulungi muntu kwagala nsi ye na kugyagaliza. Kubanga of course omuntu atasomye newankubadde ayinza okuba alina by'asobola okubayamba, naye mu world gye tulimu bingi by'ayinza okulema okutegeera. Edda walingawo eŋŋombo nga waliwo abaga nti abo abasomye si be twagala. Kubanga olumu okukola ensobi tekiva kuba nti omuntu tasomye, wabula kiva kubanga tafumiitiriza kinajja mu maaso. Kakati ffenna tugenda ku ssomero okuyiga ekyo kye tuba tetumanyi. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti buli omu tayinza kuba mumanyi mu buli kintu. Kitegeeza buli omu alina ekintu ky'aba asingako ku munne. Naye nze kye nandigambye nti someone should be able to read and write. When someone can be able to read, write and understand, maybe the basic C ezikwatagana ku legislation n'ebirala, ali fit and qualified okubeera omukiise w'abantu n'okutwalayo ensonga zaabwe. Of course, challenge weeri mu Ugandan education system ewamu. There is a lot of corruption mu education system ya Uganda. Ya tukulya bulungi. Naye waliwo aboogera. Nedda abadde Aloise abadde alinamu ka noise. Oyogera abantu nti bafune diploma nti yandibadde minimum. Abantu bajja kgenda bagule buguzizi diploma. Muteringe. Anti honorable abayo. Mutesa mu luzungu. Anti nkubuulira. Nina ko kati honorable. Mutesa mu luzungu. Kati kyangu nnyo eri omuntu yenno ayinamu ku magezi. Nga babadde baleeseewo motion waliyo okuteesa. Kyangu nnyo okupredictinga nti Nsereka agenda kwogera, Ssemujju agenda kwogera, Nganda agenda kwogera. And indeed, ne mwogera oba Ssennyonyi. Naye ng'ate parliament erimu ba members abasukka 5. Kitegeeza olw'olulimi olukozesebwa mu parliament abamu tebalutegeera. Technicalities liyo. Uliriza taata wange. Abamu bayinza okuba nga baasoma naye nga si bayigirize. Tubayina. Kubanga biggest problem ze kanjikubuulire is just bantu kuba bannanfuusi.
obunanfusi kintu kibi nnyo nze kye kisinga okumpa pain mu bantu bemba nabo kwegamba omuntu n'agamba tuli mu byabufuzi n'alimbira ddala najja n'alimba nti Eddie yakoze ekintu bwekiti ne bwekiti kwegamba I detest that kind of politics ate oba wakiri obamba n'omuntu ataasoma nnyo kiwanvu naye nga mwesimbu naye kankubulira omuntu asinga okuba dangerous anti kiriwo nti politics muzannyo gwa sitaani buli kintu kyonna ekya sitaani kibeera kya kufumita mabega mu bwongo ye muntu ayagala okwefuula kyatali kuba bw'onootumya qualification abantu mu Uganda bagula buguzi qualification batono nnyo omuntu afubutuke asobola okulaga diguri nga ya medicine ninga mazima ddala teyasoma teyalinnya mu kibiina bali mu kubikola kwegamba our education system yaffe yonna ebadde corrupted kati eri bogus because zino private institutions eziriwo nnyingi nnyo kyekyo lwaki luli nagambye nze nfundako n'omwana ne bw'aba wa certificate naye ng'agenze ku Lugogo Vocational Institute n'akola certificate ye mu plumbing kubanga ebyokupulambinga tagenda kulimba omugamba sibagaagali amazzi gayiika n'akifikisinga naye bano bemulaba nga ne bw'omuteeka n'omugamba nti tubuulire kye wasoma nga tasobola yadde okkikompuleendinga naye ng'akulaga nti certificate aziina bazigula buguzi abantu abasinga naddala abanoonya ostentation abanoonya emirimu they are just faking around with certificate nze nagambye nayita abantu mujje musome abantu abajja baali 126 bwe balaba abaana bano nga bamala okwalifying olinankubira honorable basobola okunkolera certificate ne muka you're very stupid did you attend omanyi bye basomye kubanga bo bye bamanyiira nze ate saagala muntu yenna kubanga mmanye ekizibu ky'omuntu okuzannyira mu education abaana bano abali mu medicine babonaabona n'okubeera ba intern students naki abantu ne bajja ne bagula buguzi biwandiiko actually tuyingiridde a very dangerous position in our lives that people can afford to walk into universities and just buy papers ayinza okukuba n'empiso y'embwa yes this is very dangerous. This is very dangerous. Mukirabanga ekyokusaaga. Olw'okuba bakikoze mu humanities. Ojja kwekanga omuntu aguze n'agulirira ati n'afuuka omusawo takoze intani bagenze baforginga bi transcripts. Nkugambye nze waliwo akazannyo ke nazannya wano nga kyaliwa ngali South Africa. Ulira omuntu omubuuza nti ddala wasoma ekintu kino nti ye tubuulire zino basics. Ojjukira nze nayita wano abantu ne mugamba nti wasoma biology. Ndeeteraayo kati wano omuntu omu akugambye nti yasoma obusawo mubuuze ekibuuzo kimu ekiri basic. Oba yasoma biology. Ngenda mubuuza ekibuuzo kiri basic kimu nga mwenna kwemuli. Kati honorable muteke antu omu ekamulemule akagambo kamu wano honorable kyayogedde bomuna atandika okugamba ebyo ebyempapula kati nze kankubuulire ulira agataliiko sino bantu bangi bendispising abentuula nabo si mwoyo mubi naye ate nga mulimu omuntu omugolaba n'agola ng'ate empapula ze ntono naye nga ntuufu olina agamba nti nze nafuna diploma mu electrical engineering n'omuwulira nga byayogera byebyo naye ng'ate n'otuula omuntu omu nagamba nti nze engineer gundi n'ogenda okuwulira nga mwogera ebintu bya engineering nga talinaako yadde kyamanyi n'omanyi nti ono yali aweereza musenyu ku site muweereze mugamba ateeka amasanyalaze mu nnyumba yagikumeko omuliro honorable lindako mezali kamubulire akantu kamu honorable wano nalina akazannyo kange nga nkasetinze nga kalina kuva mu Afirika ne ngamba wekanava Uganda kajja kundeetera obuzibu tekalina makulu nenkadivertinga nenkatwala Zimbabwe abasajja basindikayo okunoonyereza Zimbabwe n'ebintu bye nabawadde ne bagamba watuwadde ebintu ebiri bogus
era nagamba naye ng'ate tebalina bukakafu bwanzigirako engalo kubanga nze ennaku z'omwezi ze nateekako nali ndi wano kitegeeza aliwo omuntu eyanyambako okunsindikira empapula zange eyazikyusa era keesi nagisindika we ne mbagamba ono gwe nawadde ebintu byange yaŋŋamba yatuuka ku woofiisi n'asanga omuntu ayimiridde ebweru gwe yazikwasa ne baŋŋamba oyo yayonoonye empapula zo okitegeera naye nga kyembadde nkulaga nti ensi endala tosobola kuleeta lupapula musajja nga by'omukakasa by'otegeera nti byebyo n'atakola kinaatazinoonyerezaako naye Uganda omuntu ayingira mu paaliyamenti Honorable Jebale Ssebo weebale kuweereza gatali kufuna weebale kuweereza kaakati ensonga ya kasasiro Edimiza badde na suggestion nti plastic obucupa n'obuveera gavumenti batuyita mu palamenti yaffe ababaka baffe temusobola kuteekako akasente akatono ddala ng'omuntu agula akacupa k'amazzi kano akasente akatini ddala nga nusu 5 akakacupa such that buli aguza akacupa ako abeera responsible okazaayo okarecyclinga oba n'okazaayo mu supermarket oba edduuka eri kuli okumpi ne bakuddiza olwataano luli lwateekako nga bwe kiri wano oba bawadde kulya era bagenda zibba bubbi nedda ekyo kyagambye nina katono omwami kyagambye kyamagezi nnyo wano gwe bakikola ezo ze zimu ku policies ziseba obwana Rosias toyogedde kyamagezi nnyo kya bugunjufu. That's why we need energized brains ezimakinga energy eriwo. It is as an incentive okwencouraging abantu nti bwakazaayo ayina kye bayita rebate oyina ky'omuddiza ku kye yaguze n'akatwala in an area n'omuddiza ssente no getting rid of these polythenes eziri mu bantu obuta destroying our environment. Honorable kanyongerako kati ni ku kyalo ize wane waffe Sweden baaweze plastic ne bawera n'akaveera naye omanyi kye baatukoze bw'ogenda mu food store ng'ogeze n'akaveera okugula ky'oguze bw'otuuka wali ku kaasiya omuwa akaveera n'akuwa ekipapula kibaaga ekyekipapula kitegeeza nti kati obuveera bagenda kubulimitinga mu public mu ngeri eyo kati Aloize kati Aloize wakabi nnyo point gyangedde entuufu Aloize mukkiririzaamu wamma ssebo weebale nnyo eyo point nnungi it's worth bringing. Mbadde nsaba kwogerako Honorable Katono muje baleko baganda lindako kati ni Lason Aloize omaze Lason linda katono Aloize ku kiri kyayogedde okimanyi nti kampuni eri yali ejja ey'abasajja ab'e Malaysia eyali eyagala okukola amasannyalaze mu kasasiro oyo omanyi nti ate kasasiro yali egendanga mugula buguzi kuba muleeta amakulu nga mu kifo ky'okusasula ono akutimako kasasiro $5,500 ate ye nga yalina nga bajja ne babidingira kasasiro ne baba abantu 3 n'omugamba ompa mmeka kasasiro wange $1,000 okuva ewaka mpaayo $2,000 nga weeroboza kubanga nga naye bwamutuusa eri kaakati kiba kitegeeza ate naye bamusasula buli ttani ya kasasiro gy'aleeta nga bafunamu ssente. Oba olina kyontegedde Aloysius? Ntegedde ssebo. Kaakati nga mu kifo ky'ogga nti Nabugabo yakuggyeeko ssente oba ani ng'ate yo yennyini yeekusasula buli mwezi nja kuwaayo $2,000 era yeeyandirese ne skips zino eza gabbage nga ziriko sootinga kaveera teeka wano giraasi teeka wano ebyemmere teeka wano. Ekyo kyo mpeddeyo ekyo kyo kituufu kyoyogerako ekyo kyo kituufu kyayogerako Honorable naye kati nfunye omukisa nti waneeno I work for the city waneeno ate era nga tuli mu West Collection gundi eyo department
ekisooka Kampala obuzibu bwe tulina. Oli mu nsi ki? Canada. Ngera nkolera the city of Toronto. Gundi Uganda sirabangayo kye tuyita waste management centers. Correct. Ekyo kyo sikirabangayo. Because kubanga waneeno tulina waste management centers ziri 3 ezicollectinga garbage all over the whole city of Toronto. Olaba, all over the whole city of Toronto. Naye nga mazima ga Katonda wotunulira kasasoli gwe bacollectinga singa baali bamuyiwa buyinga olabanga bamuwa ekiteezi singa ensi tekyalina weeyiwa kasasiro. Ekyokubiri balina okweducatinga community ne bateekawo bino ebintu byolabanga bateekawo zino bins zineeno zebawa gundi zebawa centers kakatwala commercial then wabawo ne zinene ennyumba z'abantu babeera ne bins 3 blue, black ne green. Green ebeera ya organics, black ebeera ya garbage, then eya blue ebeera collectinga recycling eyo plastic ebipapula ebyo. Kati we mutuuka muli eri mu collection centers bayina ekyo ekintu kye bakola nti side emu babalaga nti eyo ya recycling, side endala ya garbage, side endala ya organic. Era we muba musomba kasasiro oyo mubeera n'ennaku because mu Toronto to collect kasasiro for only 4 days. 4 days abawedde mu kibuga. Naye nga buli lunaku bacollectinga eno week we bacollectinga recycling ne organic, week eddako bacollectinga garbage ne organic. Organic siye bamucollectinga buli lunaku. Kati we mutuuka muli munda era ebimotoka bazimba recycling centers ezo ubeeramu ebimotoka bineeno bigundi bi excavators ebikwata kasasiro oyo nga bamudampinga mwezo machines ezimunyiga recycling gundi ezo ne zimuparkinga ku trailers ne bamutwala Michigan, bamuprocesingira Michigan. Teolaba ku kasasiro mwezo neziri centers tosobola kulaba ku kasasiro. Naye Kampala management yokka ekolektiva ekituufu. Kati Lasoni kankubuuze katudde ku point tukoze tutya osobola otufunirayo ebimotoka bye basobola otudonatingira wetubanga tugezezaako Lasoni akola mu kanseri wetubanga tusobodde okwogerako ne banene abantu kati emmotoka emu bye batakyakozesa tusobola okufuna ideas zaabwe oba basobola okubituwa kubanga kyemmanyi of recent awo mu Canada kati mwaleese ebimotoka nga kasasiro bimugayiza omwo mu mmotoka mwennyini. Ya kituufu bali mu kuleeta bimotoka bipya right now. Yes, waliwo ebipya nga tebaetagana mutuusa mu landfill bimugaaya ne bituusa product. Ekyo kyo kituufu bali mu kuleeta bimotoka bipya right now. Kale kaakati naye Lasoni ekintu kyeweerabidde ekirala ye fayini nti for example oli bw'asuula kasasiro mu kintu mu kigundi mu kipipa waatalina kulaga eyo ebeera fayini. Anti ebeera fayini kituufu. Yes, kubanga nze wano bankubako fayini n'endwala n'omutwe. Anti kate we tulina okweducatingira society ne community yaffe kwekyo ekintu bakiyige. Ulira Edison kye tulina okukola kintu kitono nnyo. Buli lw'osomesa abantu obubi obuli mu kintu bannayuganda bagezi bwe banaamanya nti plastic ekola effect bweti ne bweti ne bweti abantu ne bababuulirira kati kyokola oteekawo nti buli muntu abembega wa munne ku muntu asudde akacupa ku kkubo oba plastic ku kkubo okitegeera osooka kukozesa abantu ne bategeera obulungi obuli mu kintu kati bwe bavaamu ekyo bo bennyini bajja tandika okutegeera nti kino ekintu bwe nkisuula ku kkubo nja kufuna obuzibu. Aloziasi yawadde solution ennyangu nti abatukolera ebyokunywa bwe bateekako ssente nti akacupa k'oleeta kuliko ssente z'obweziti togenda kuddamu kusanga bintu ebyo mu makubo. Edimezaya wulira akantu kano kankakubuulira akantu kano kakulu nnyo omufirika buli lw'otandika omuteerawo ssente ezo oba omuntu tomusomesezza bulabe buli mu kintu ekyo ye kyaba afa
akali ka ssente sooka osomesa omuntu obulabe obuli mu ccupa eya plastic ng'eri mu ttaka. Lasta osijja kukkiriziganya nawe lwa nsonga nze bwe najja Sweden natandikirawo kulonda bucupa bwe nsanze kuba mmanyi mbufunamu. Nakati emmotoka yange mu buutu ejjudde obucupa buli kamnywa nsuula muli kuba mmanyi ssente. Kati Aloysius yabadde ategeeza kituufu nnyo kirungi nnyo very intellectual idea. Kati ate wulira akambabuliremu ekintu kimu olaba eyo recycling center nze nali nvuzeeko nange ku kimotoka ekyo lwakuba gwe omulimu gulina ebizibu byagwo buli omu agwenjoyinga nenjoyinga eyo recycling center gy'olaba bw'oba ogizimba temalaawo na miliyoni 3 eby'e Uganda yadde miliyoni 2 ku matafaali ge tulina kiziggwawo. Naye olw'okuba nti ffe tetulowooleza wala kyosooka okukola kati mu Uganda tubadde n'ettaka mu Kampala ng'osobola okuteekako recycling center eyo n'etuulako ng'okozesezza miliyoni nga 10 oba miliyoni 2 okitegeera. Rasta kati bwemuko ku maama Asfa Sonko assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange nga Asfa tanaba kwogera Honorable Hasifa ono mukwano gwange nambuzeeko twalifu nga tutandika ebintu bya media ne mukama muyambe nga akyali mukyala mulamu tanafuna nkenyera. Asfa akazinda lukako mikulumiza yakuwulira era nange nsanyusa togenda tuleetera sports nedda mukama wange sigenda kuleeta sports mukama wange. Honorable mulamusizaako nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abaliko bonna mwogedde ku kintu kyekisasiro ekyo. Honorable ayika yakimanyiiko brother wange yakulembera Nabugaba Abdul mu Kampala abayola kasasiro abaasookawo. Era ekintu ekimu buli wempita mu Kampala naddala Nakasero nyina ekintu kye mugamba nti abantu bano mubajjako ssente eza buli kanaku naye temulina solution. Nze nagendako ekiteezi abasajja b'ebimotoka abo balaba bagenda bayiwa kasasiro bavuma buli omu tewali discipline yonna ne mugamba kati nga mugamba ntono kasasiro gwe mulina temulinaako nkolagana like future plans nti kasasiro temugenda bugenzi musuula eri nembanga temulina like nga we tugambye nti nga wano UK wendi nti abantu bajja kasasiro ne babeera nga bakola ki bamurefusinga nti separate owa organic ow'emmere no separating owa recycling no separating on ye we tetulina discipline unless tuddamu ne basensitizing abantu kuba ye omuntu ajja kukwata asasula 5 10 3 emitwalo 3 naye how are we going to get solution eyamba omuntu naddala owa wansi tugenze tumayirize nga kasasira aziisa abantu naye if there was plan ekina ekyo Honorable kyadaabuuza ebimotoka if these companies ezimu ziyambibwako through KCCA ne bagenda ne bakolagana n'ebyo olwabaddankubira ne bakolagana n'ezensi oba through their KCC oba biki there are opportunities there naye abantu bafa abasinga. And I always said it to my brother bali so like tebeeyongerako kiki mweyongerako apart from collecting a sente mbantu ekyo kyo we bakoma. That's why Uganda abantu bali so relaxed nti wakwata nasolooza KCC nemuwa that's all but omuntu ono wawansi ateekamu ekikumi kye nemubuuza okay people are paying but Kampala yenna ajudde mu kasasiro tuuke Nakasero nga oh my god this is Kampala city. So omulimu gukyali munene nnyo naye nga it's we people abatandikirwako nti some of us kati nga Honorable he will come and talk nini bwajja nayisa ekiteeso mu parliament because of the minority ate majority nga bo balina ekyalo kye baagala ebiteeso bye bijja koma ku floor okitegeera. Era I give thanks to him at least ne biba tebikozeseddwa tebiyisiddwa naye ajja n'akyogerako. That's what people want. Nekirala bonna gataliiko kino you know that for 100% kasasiro abantu gwe bagenerating na every day only 15% is what is collected. Asigadde abantu bamulinda ng'enkuba etonye ne bamukasukaniraala
njagala ombuulire ekyo nakyo tukyali awo naye okujjako ng'ofayininza abantu abo kamera n'ebirala garbage skips mu societies teziriiyo. When you ask for funding, nagambye nti abantu tebasobola kusasula over $1 billion shillings n'obaddiza development budget ya sente entono ezo unless we've gone to a federation. There is no way. Kyekiri kyegambye nti society is upside down. Society is upside down, I can tell you. Teri kiri kyeyalina kuba. Patrick. Wanje bukulu Eddie. Ekibuuzo eri honorable. Honorable okusokera dansa okumwebaza olw'emirimu gy'akola. Mukulu Sena Patrick wamaloba nange embuuze Honorable ndiyo omuntu akugoberedde okumala ebbanga kuva dda ng'oli ku CBS nti oli consistent mu bintu byo newankubadde era nga munnaffe Asfa agambye nti oyinza okuleeta ekiteeso nga kirungi munnaye abalina abangi ne bakifiisa naye ze ekibuuzo ekyange Honorable abakungu baffe baba bafuluma mu nsi eno gye bajja tebalinayo kibalabayo kwegomba kuzzaka kubanga kasasiro okutuuka okuba nga naye yassa abantu ng'ate ekyo ekifo kirina abantu abakikulira tetulinayo ku bantu basoma mbeera za bintu kubala nti kino wadde bakiraba nti wano wayinza okubaawo obuzibu kubanga nze ndowooza nti embeera engeyo nze wali obwempulidde omwami ng'ateesa ku leediyo mu Katonda bwe yayagadde nze nakiganye kubanga kasa nti kasasiro gwe tuyuwaako gwe bazze bayiwa okumala ekiseera banakubanga babalaba nti atuusa akaseera akeetaagisa either kuggyawo bantu oba okumukolamu ekintu ekirala. Nze wano wempangaalira kasasiro ebimu ku fertilizers gwe mulaba mu nsi ejja mu Uganda bamukola mu bikasasiro ne bamurecyclinga navaamu fertilizers najja eyo ne tumugula bbeeyi. Kati kyembuuza ku bakungu baffe abajja eno teyinza kuba ayinza kulaba kintu ekyo n'akipurezentinga. Abakungu bammwe Patrick wangisebo bayina Patrick wangisebo abakungu baffe tebalaba nti bo bwe bagwa ku airport tezifaanana nga zaffe. Ekyo Honorable omanye kinnumya omutwe teri kinnumya mutwe nga kutuuka ku airport ya Uganda. N'otuuka ku airport bannaye ng'enzikiza eringa enzikiza n'otuuka ku airport nga kimu kidisorganized n'obuuza naye kino kati Honorable nina ekintu omutuufu nfunye omuntu omutuufu okya dressing olaba obanga ogenda okukola check-in mu fawata mu ordinary wano oyingirira osangawo omuntu mbw'acekinga passport n'akubuuza leta ndabe passport yo n'akubuuza oli ku nnyonyi n'ombuuza naye n'adivudde eka nga siri ku nnyonyi n'otuuka ali nga tonaba dropping ansawo n'osangawo ka desk ke baateekawo katulaba oba oli ku nnyonyi leeta passport yo n'awandika ka cheat ku kapapula mu giriyadi n'otuuka okudropping ensawo kyokolo n'atakibuuza nti akapapula ke bakukiriyalinze wali ddala ekyo kitulaga genda maaso oba nsi erisitagana ati nti yo yali awo yakona. Patrick njagala owulirize taali mpulira ssebo bannange munsonyiwe Eddie Mezaya njagala genda bannange ngenda kuwuga njagala kugenda kukako wansi ne suti yange ndowooza ogiraba Honorable ngendera ddala mazzi wansi leero gye ngenda okusiiba. Amina taata tukusabire otuuke bulungi akasana engeri gye kaaseemu tulina okugenda okuzannya n'ebyennyanja kati. Kale Katonda kuume. Kakati Patrick. Yes sir. Nti gwe oyina nga bw'otogenda deni wanje society ogitunuulira nti tolabangako ebikwewuunyisa gweoyinza okwewuunya nga society yaffe mubaamu omukulembeze oba omuntu nga bwe gambye n'agenda ebweru n'alaba airport ng'efaanana bwetu ne mudda ne mukibabuulira bo ne bagamba nti tusooke tukole oluguudo lw'ekkotido bo nga tebamanyi nti airports are one of the biggest sources of revenue nti kati bwe twogerera Kenya eyagala kutunda airport yaayo egiguze gye bayita Ambani Group abagimiko y'abayindi for 35 years kubanga omuddugavu ono talaba value mu entry ports zino kakati ekyo njogedde ku Kenya
ne kati bwe tukomawo e Uganda nagambye obuzibu buli wamu. Society ezirimu abaddugavu baglorifying abasiru kituufu nnyo ekyo abamanyi. Kyova olaba nti mu society zino osangayo omuntu najja n'akomenti nga tamaze nakuwuliriza. Mu Africa mwe muli society nga omuntu yenna bw'omuwa 1 inch ova okumuwaayo n'ogaa nti akanjogeremu naawe akafuula akamanyiiro gwe tokimanyi ekyo. Ekyo kituufu. Nga ne bw'omutunuulira tadisavinga kwogera naawe naye n'akafuulira ddala akamanyiiro. wenyini wooli si levo ya ntegeera, si levo ya gundi kwe mutambudde, si levo ya bintu kwe mutuuse, naye n'ayagalira ddala ssebo naye yetekofuutuya n'akijjamu akamanyi. Naye mu byonna kye mbadde njagala okugamba nti byenjagala olwenge olw'obutayagala ebintu ebitudividinga mu Africa bitono nnyo. Nti oli atunuulira omulala naga nja kulonda Patrick kuba mukatuliki munnange, si lwa biwolowoozo bye, naga nja kulonda kuba muganda munnange, si lwa birowoozo. Honorable waliwo yagamba, waliwo yanyumira yagamba nti ngenda kulonda gundi kuba musajja mulungi anyirira. Kakati ekyo abo weebali. Kakati oyo tomutuulira kusaba services kubanga teyalonda busobozi, yalonda kifaananyi. Kakati kibanga bw'ona ogenda mu ddwaliro tobuuza nti ogamba dokita asinga obulungi yaani ku bano, ne bw'ajjanga mulema ogamba ssebo gwe oba onkolako taata otaase obuki obulamu. We tutuuse kyekiri kyegambye nti nakwogera mu palamenti emirundi 3 ngamba woninga landfill 1 ojja kusangayo omusiru atategeera ajja okujja wano abuuze nga temwabyogerako mu palamenti ng'omanya ono tategeera. Agudde bugwe mu mboozi n'atandikirawo okubuuza. Era bakomentinze dda nga we twatandikidde dda mu kubanga tategeera. Kakati oyo n'omanya nti mu Africa eyo percentage mweri ayogera nga tamaze kubuuza mwogera kuti n'atandikirawo. Naye nga bwe nkugambye nti ne bw'obuuzizza how do we better do this facility, naye nkugamba twakafuna application n'abasajja abaava e Malaysia nga bagamba kimu. So what we want is the access to the landfill. Tugikolemu amasannyalaze batuwe power purchase agreement as a guarantee. Ffe nga ne kasasiro w'abantu ffe tumugula. Luli bwe nali mu parliament ne mbagamba mulabe ssente ze mutuwadde. Zino tezisobola na garbage skips. Kampala yonna eyina garbage skip 4 ezisobola okuyoola kasasiro nga kwe kuli ezirina omujja mu butale zimujje mu bantu zimujje ewalala. Tracks ezo z'owulira zaali nkadde zaaliwo ku mirembe gy'aba Christopher Yiga mwenna mwabirabanga nga biringa bibenzi w'ebiti bya green. Ezo zonna zaggwawo zaggwerera because they outlived their usefulness. Akati mu byonna abantu bw'ojjanga obagamba naye nga priorities zaabwe si zeezo, what do you do? The best thing is to make your own formation and contest against them. Microsoft wangi taata akazindalo kako taata ogamba otya mukulu Eddie? Atuli izebuuza unaleba ekibuuzo onaleba agenzi onaleba simanyi oba bamukubidde oba akoze atya. Kati Eddie kyembadde njogera ku nsonga y'ekiteezo lindako ndaba oba nsobola okumuzza oba yalina okuddamu. Yesu yakomyewo kati buuza ekibuuzo kyo baaba. Honorable nkulamusiza ssebo. Ssebo kamala okwata essimu nagenda maaso. Buuza akuwulira. Ekibuuzo kyange oba okuteesa kwange mbuuza ndi ku nsonga ya kiteezi abantu baffe gye baafiiridde mwami Eddie. Ne neebuuza
nti mu kutandika okupulaninga okuteekayo okuyiwayo kasasiro kyemmanyi KCCA ne minisita wa Kampala bakitegeerako nga emmotoka zitandika okuyiwayo kasasiro Ubakitegeerayo ekiteezi nali ngenzeeyo ng'amayumba tegannaba kubeera mangi nga bwe twagalabye era nze badde sisuubira nti waliyo abantu abangi bwe bati. Abakulembeze mu KCC tebaateekawo pulaani ya kumanya nti kasasiro ono tugenda muyiwayo bbanga bwe riti ye ekifo ekyo we kinaaba kijjudde tugenda ku tetuyinaayo njego yonna kulaga nti kasasiro asobola okuwumbuluka abakugu ba pulaani tebaagendayo ne basooka ne bakibalamu nedda Microsoft olina statement gy'okoze teri ntuufu obaka entuufu naye esaana okulongoosebwamu ogambye nti nno nankulu w'ekibuga Kampala teyamanya nti ebimotoka biwayo kasasiro nankulu agenze okujja abantu nga batandika dde okuyiwayo kasasiro nga kyali KCC batandika okuyiwayo kasasiro emyaka giringa 20 emabega kitegeeza nankulu ono ye essaawa zino tumupiiningira bwereere. Ensonga yange sigenda kupiininga nankulu, ensonga yange ekyannumye kiri ku mwami Lukwago ye yekka kubanga Nankulu mu kujja yasangawo Lukwago nga waali ng'era ye mmeeya w'ekibuga. Naye bwe twalabye Lord Mayor ajjo ng'agenze okulambula abantu b'e Lusanja yazze mu kubalaata na kubalaga nti gavumenti yeremereddwa yebaleetedde ekizibu ky'okubeera nga kasasiro abayiikidde. Microsoft tubeere bantu bakulu bw'etebeera gavumenti ebeera ki? Honorable Nsereka akulaze nti abasajja bajja nga baagala babawe access ku kifo ekyo babawe n'ettaka babawe assurance nti ebintu byebagenda okukola bajja bikonfuminga gavumenti neegaana. Kaakati njagala otubuulire nti Lord Mayor statement eyo yabadde nkyamu ki? Gavumenti yavuddeko cause. KCCA is part of government. KCCA ekolera under central government. Central government ekulirwa President Museveni. Kitegeeza Lord Mayor yabadde 100% correct. Nati kati kyembuuza edimiza ya kyeneebuuzaamu KCCA kulemberwa Lord Mayor nga meeya w'ekibuga ye talina buvunaanyizibwa bwonna kuteesa ku kintu ne kiyita nga wansi wa KCC. Wuliriza KCC ekitongole ekiri under central government whereby honorable oba Lord Mayor alondebwa bulonde baffe bantu whereby ndowooza is just a representative kyekigambo ekikulu naye nga buli kimu ekikolebwa mu KCCA kirina kubeera nga order oba entegeka ya central government kubeera central government yefandinga. Kitegeeza ensobi yonna eri ku kintu eki central government eri ku President Museveni eri ku government. Edimeza ya Jebali nayo Jebali kosa oli otya? Ndi bulungi taata sibeta nosebo sibye bulungi. Omukulu Microsoft alina ekintu kyayagala okwogerako naye lwakuba katugeze ayinza okubanga ensonga tagigusiza bulungi nga bulina okubeera. Muyambeko. Buli bw'obeera mu buyinza naye nga intentions zo si za kukolera bantu naye nga intentions otageti emundu oziteese ku muntu omu noweerabira responsibility zo ng'omuntu ekyabaddeko e Kampala erabye ebivaamu nti Lord Mayor Erias Lukwago abadde Lord Mayor wa Kampala for over 15 years. Yeah, it is true, 15 years.
oyina okuba ng'olina system nga Lord Mayor tunuulira nti responsibility zange nga Lord Mayor kiki kye nnina okukolera abantu. Nzikiriziganya naawe nti kubanga Lord Mayor ali an opposition mayor wayinza okubaawo sabotage. Kati nkubuuzamu kibuuzo His Worship. Honorable Nsereka abadde wano akugambye yakatebolinga emirundi egisukka ena ng'ayogera Kasasiro oyo n'obuzibu obuyinza okukivaamu ng'ali mu kufulo. Naye olw'okwo naye ng'ate naye is a leader twamulonda oba abantu b'e Kampala baamulonda. Naye ensonga ye nga teweebwa tayimu kugidisikaasingako oba kugitwala mu maaso. Olwaki? Kubanga parliament eyina omukulu ye speaker. Kaakati Lord Mayor nze nnina muli ekirowoozo kirowooza nti is a representative oba nga bwe tulaba member of parliament. Nti asobola okubeera ne good idea n'ayagala ekolebwe naye nga tejja kukolebwa olw'ensonga emu nti central government yeekulira oba yeddukanya KCCA. Very good. Ekintu kye tulina okutegeera mukulu Mezaya nti Kasasiro oyo area wabadde bateeka Kasasiro oyo who is responsible? Okitegeera? Government ya Uganda naye Kasasiro oyo tali under KCCA. Okay, nendako kati kansoke nkutangaazemu katini olaba abantu be bagoba ennansana ku ttaka. Ani yabagoba? Ekitongole kya NEMA. Muganda wange tubeere bantu bakulu. Gavumenti yabagoba. Yes. Kubanga NEMA eri under government. Yes. Era kitongole kya government. Yes. Bino by'okubuzaabuza nti NEMA tubeera bannassale. Okay? Kaakati njagala omanye Honorable Nsereko simanyi lwakuba nti bw'abeera ng'asomesa some people ndowooza oba ozereti simanyi akulaze ndi Kasasiro oyo ali catered for alina kubeera catered for by Kampala district by Wakiso district. Oba kitegeera? Nkitegeera. Whereby those two areas ziri under central government. Kitegeeza buli ekintu kyonna wrong oba good ebeera mu kifo ekyo ebeera eri under central government. Very good. Ate kutegedde bwetwogera ku central government enze ensonga yange eri bwete bwetwogera ku central government central government si kizimbe. Central government erimu abantu abakolamu nga bw'okyogedde nti Kampala district ne Wakiso district waliwo sente eziba released ne zijja mu district awo nga mulina okupulaninga ebintu engeri mulina obbikolamu. Kati abantu abo Honorable atusomesezza n'atugamba ssente ze baawadde KCCA zeewuunyisa. Teriyo kitongole kyonna mu ggwanga wadde kiri Kalamojja kye baawadde ssente nga za KCCA nga kyalaga nti ssente ze baawadde KCCA tezisobola kukola wadde a half of a quarter. Oba kitegeeza nti ssente zonna eziba oba budget erina okukolebwa it was not given out the money. Kitegeeza nti government eya wakati every mistake now is to be blamed. Lwaki tebaawadde ssente oba lwaki tebaawa KCCA ssente zikole omulimu? Ndindamu katini KCCA erina okwewolereza. Central government yatuwadde ssente. Mezaya nze nyina ekintu kye njagala okutegeera. Omanyi kati nze bwe mba ntunulira ensonga omanyi bulungi tumitinze mu platforms ez'enjawulo. Mba saagala muntu
abantu baveeyo batulage ebintu ebiri just kubanga wabaddewo issue eri current for the last 15 years KCCA babadde tebagiwa ssente kintu ekyo nizibashipona bakomyewo mbadde nkusaba osirikemuko onale batuddire mulabikoze leeti nze sikola mu KCCA naye kankuyambe nkuwa amazima so that tubeera ne informed discussion after all ekibuga kyaffe ffenna n'eggwanga lino lyaffe kakati nkuddiddeyo ne nkubuulira nti mu bajeti ya KCCA teweebwangako ssente za garbage collection kyova olaba nti yatuuka n'omutendering out yeyo bajeti gye bayita eya public health ompulira taata now let us go to statistics kakati under public health KCC erina okuhandolinga garbage on a daily basis gwe bala abantu abava mu mukono wa Kiso ne Kampala badampinga mu 8 hectares of land ompulira taata kakati gwe bala 8 million people bafulumya garbage every day including your home bolooza garbage oyo singa tukuwaddemu ne tugamba on a daily basis wandibadde okozesa ssente mmeka. Now let's go back to the strict account eriwo olowooza lwaki before mu management system eyaliwo nga tetunayisa lino etteeka lya public finance act nga ssente tezigenda mu finance first lwaki garbage oyo baali basobola omuhandolinga reason yali emu nti KCC yalwaninganga budget nga ssente zeecollecting nga zeekozesa naye kati zisooka kgenda mu consolidated fund ate nabo ne barequestinga oba amoti ompulidde taata kakati bwe barequestinga ono n'akwata n'azigabanyamu Uganda yonna nti omusolo bamala okujja mu Kampala ate ne baguweereza gukulaakulanye Moroto argument tegamba nti lwaki KCC tebandigiwadde ffenna tukuta nti waliwo ekizibu kakati wabaawo ekizibu tukinogera tutya eddagala it's not a blame game but what we are saying is the custodian of the money now is government, central government. Kakati central government olagambibwako ani parliament. Kakati musajja wattu Lukwago ne bw'onaamunenya n'avaayo gwe n'otuulawo bano abasajja ne bokkaanya nabo era bo ssente bazikwata kati njagala ombuulire ku biliyoni 7 bannaffe baaziwadde abantu babayigiriza okubako tewampulira nga nziwakanya mipiika ya palamenti ne bali baazitutte kubanga be batusinga omuwendo gw'emmanga naye nga mazima ddala nze nina obulumi obwonnuma nempita ku nguudo zange nga zirimu ebinnya naye abalina obuyinza bannaffe baazitutte bazikolemu ebirala kati eyo landifiiri ekirungi nali mu komiti n'embeera nekugaabanaa bajeti yemezze temuwadde landifiiri bajeti sente ne baseka olwaleero kusa emiranga nze sisobola kumenya muntu wa bulijjo kweyo bambikamanyi n'amabiri kiri kye naggambye bakansala obanenya kitobu bakansala abasinga bambikabo baabalonderamu batono nnyo abamanyi ebigenda maaso si bonna nti bamanyi akati ekituuka ku fena abalina okutegeeza bannaffe banditekedde bannaffe ne batakiwa nnyo bulijjo Mungu aleeta okugezeseka kw'abantu mu ngeri ya njawulo olumu atusomesa mu ngeri ebatuga nti okufa kubumbira abalamu bolooza kati kankuweyo egizampo bwanamooto nze mulimu byesinyenyeza gavumenti nkuweyo egizampo ng'ekinaboda nemugamba kuba kitoyambadde kankubire obweng'ombe wano avuga tayambadde eremu wakati we wagwa kwa accident nafa oyinza kanti gavumenti kubeeramu ne liability ebeera ku bantu nga bo ng'abantu olina olaba ng'avuga booda n'akulula kaliya mukolansi n'ayomukolamu ekituufu oba bano abavuga emmotoka ne bazeetoolooza mu balanyi oba basubalu ne bazeetoolooza n'olabira ddala ng'ayonoona oluguudo n'atabeera penerayizi
naye bw'ona oyogera ku buli kimu abantu nga bagamba era nsereko n'abo tabaagaliza era gundi ne bano tabaagaliza at the end of the day our level of democracy naye ayina kyaleese ekiri negative and that we must accept. Kakati mu kino wenzize ne nkugamba nti ffenna twagala tewali yandiyagadde bantu baffe. For example, kankuwa ekisooka mazima ddala kyandibadde kituufu omuntu okuliraana kasasiro? The answer is no. Because from the mere kuliraana kasasiro omukka gwennyini gw'oba osayizi carbon monoxide, yes, reducing your life span. Amazzi goonya gabeera contaminated. Era amazzi agali awo wonna mu kiteezo eyo area gonna amazzi makyafu. Kubanga amazzi nga mu water table ne kagenda mu mazzi abantu Honorable Nsereko. Honorable Saba kuba kabuzo kembuza Honorable. Avuddeko bamukubidde. Honorable nkulamusizaako sebo. Agenda kudda mubuuzi. Ndaba netiwaka yange mbi. Kakati Honorable. Ekyamazima mulina ebigambo ebirungi. Honorable. Taliko avuddeko. Kuwulira, yogera kuwulira. Avuddeko agenda kudda akuddemu. Bamukubidde. Netiwaka emutawaanyiza. Trust naye alabika ali biwanvu. Carol. Andi Sebo. Yes. Njogere? Yes. Nze nja kwogerako akantu katini nnyo. Nze mbadde ndowooza nti mu butuufu ebizibu byaffe ng'eggwanga tuyina ekizibu kimu kyokka bwe kiti. Tujja kufuna ebizibu ebiringa bwe biti so nga tubifunye nnyo mu myaka 4 gino gye tufugiddwa NRM. Kino kibaddewo si kipya. Nze okusinziira ku myaka gyange gye nnina n'okutegeera kwentegedde mu gavumenti yaffe nga bwetufuga. Ngenza okulaba ng'obuzibu obuliwo lwakuba nti buli kitongole kyonna ekiri mu ggwanga kikulemberwa mwami Museveni mabega waakyo. Nti mwami Museveni bw'aba tasazeewo kintu kukolebwa, gwe ne w'oba oyagaliza nnyo otya eggwanga ng'oleeta ensonga ezitegeera oba oluusi ng'olaba ekirina okukolebwawo ku ssaawa eyo tewali kigenda kukolebwa. Era kino tukirabye nnyo mu bintu bingi nnyo. Bwe tutuuka mu kusenda abantu tulaba amaanyi gavumenti geeteekamu ng'ekintu bwe bakyagadde. Bwe tuleeta examples nnyingi, bwe tudda ku nnyanja, bwe tudda ku ki, byonna ebyo ebintu byonna Museveni byalinamu interest, byonna bikolebwa. Naye ekintu kyatalinamu interest agenda n'atafaayo ne babuzaabuza okutuuka abantu nga bakifunddemu obuzibu obwenkanidde bwe buti. Omaze mukwano. Nze sijja kwogera bingi ate era siina gwenenya mu bakulembeze baffe aba wansi. Kebeere KCCA kebeere Lukwago waffe ekyamazima kiri nti yo gavumenti ya waggulu nga bo aba waggulu be batayagala muntu wa wansi kweyagala. Bino ebintu babeera babimanyi nga bandi badde bateekawo planning entuufu. Mukyala Kalo ekintu ky'oyogedde oyo washipu mbadde mbuuseeko wabaddewo essimu ezze naye nga mpunzika. You see, omukyala kyayogeddeko kituufu. If a head of state wants something to be done kikolebwa kuza kitya nti bwe yayagala ssente ziweebwera okuba azigiwadde biliyoni 3, bwe yayagala ziweere peneti yazifuna, bwe yayagala ziweere abalala bano bonna ab'emmwanyi ssente baazifuna. Mukyo mu bino kikyengezaako okubagamba nti pulezidenti yawandiika ebbaluwa nga luno olukiiko lwa Naamu terunnabaawo
n'agamba nti mu Kampala wonna bateekewo dust bill bagule emmotoka za garbage skip tugenda kukola ebinnya byonna n'alambula n'enguudo awo ze baali bakola zaakoma ku lukiiko lwa Naamu tezaddamu kitegeeza nti bw'aba ataddeyo amaanyi ate kyesimanyi lwaki they don't care kubanga twakola bwoti era abantu bajja kulonda kubanga abantu bano si babisi balaba bolowooza ekintu ne weewunyera nababuuza ne tukola oluguudo lwa express ne tulukomyemu nyomi kyekyagaana oduleeta ne tumuyisa ekansanga ne lugirira ddala wano ewambukwana ne lwegatta ku zino empya ze tukola omuntu n'avugira ddala okugira ddala eri Entebbe n'agenda kuvugira eddakiika ze 15 okutuukira ddala mu Kampala kwega mulimu ebintu ebimu bye tukola n'oga nti oba tusooka kulowooza ne tukola tusooka kukola ne tulowooza ne kifo kye twandisoose okulowooza ne tukola ku nsonga ya Honorable Erias Lukwago nsobola okubuulira azeriida Honorable Erias Lukwago yayogerako musajja wattu naye kulandifiira naye amaanyi matono talina kyasobola kukola kubanga bajeti ya KCCA agiramu omukono mutono nnyo n'obutabaawo era ne bwe bukeera enkya ne batuuzaawo Amoodi ne batuuzaawo Edi ne batuuzaawo omulala kyova abantu ntunuulira bano abagujubanira ebifo oli n'atimba njagala kubeera kansala just musajja wattu aba naye anoonya kufunayoko ku musaala naye alyeko okitegeera naye nga talina kyagenda kukola nti kansala kyova bonna bakansala olumala okufuna ekifo nga banoonya visa agenda bweru kubanga talina kyagenda kukola agenda kukola kansala batuula emirundi emeka gwe wali owuliddeyo etteeka ordinance gye bayisizza ng'omuntu bwe yagambye nti tuteekewo fayini nti omuntu ayiwa kasasiro omwala bamufayininga sente obupande bwenna mu bulaba tofukaawo ojja sasula omutwalo gumu temutera bulaba naye bagoba bano beetisse ennyaanya naye batofukaawo tozimbye public toilet omusajja atambula mulwadde wa sukaali oba omukazi akawogo kabulikutusa omugaa tofukaawo afukewa anti kati honorable kwatamu akati katini problem gyennyina eri bweti singa tuba mu palamenti ye Uganda kati katugeze nga sente zagenda kuloko sente ze baweereza eyo endala singa tuba mu palamenti ye Uganda nga tulina abantu abasobola okutegeera ebintu nga ggwe nga bw'obitegeera ne bagamba kino kikyamu tetugenda kukikkiriza singa tuli wala naye problemu gye tulina endala abantu ebintu ebyogamba nti bakolera eggwanga babivaako kati buli omu akola kuzza wuwe kubanga oŋŋamba otya ekintu kiwatebolinga nali nkulaba mu palamenti obulungi nga n'omwana owa P7 n'omwana owa P6 akirabira ddala nti tetusobola kujja ssente wano ne tuziwa omuntu sekinnoomu naye ababaka baffe abagendera mu V8 betwalonda bakkaanya ekintu ne kiva eri ne kiddeyo anti problemu eviira mu kintu kimu nti kuddiramu era nakitugambye buli bwe mulonda abantu just because of a political party nagambye the value based politics buli bwaga omuwendo ne tusigala ku gundi alagidde eno ne balonda ekigemera NRM muleeta abaayo ne balonda manvuuli n'atamanyi yadde byayogera ne baleeta kiba kitegeeza your own enemy kubanga kitegeeza oli ajja kukola kibiina kyekimugamba kuteekamu magezi kwevolaba nti bannaffe babazikokasezi gwe ne boonookaayana ne bamugamba nti ye tetujja kuwa kadi kakatwe linajja nagamba Honorable Nserekera bakuzza ebbali kyoyogera mbiraba bituufu naye abasajja bajja kunyuma kaadi y'NRM oli nagamba kyoyogera Honorable kituufu nnyo naye bajja kungoba ku kitebe kya Nuupu kati n'omugamba nti Nuupu nga tennajja n'NRM waliwo n'abeefugisa abaagenda
n'abaddipi abaagwa olina ga munnanga akalimu kakati abamu politics bamulabanga akalimu society ekiikirirwa abagifaanana Honorable wamma tuwumbewumbe mukwano nkusiibula nga nkutegeeza nti weebalimu owalabye mutereza ndowooza wakirabye nali ŋŋamba abantu nti social media is not total abuse of the computer kakati abantu bakirabye after the demonstrations and riots abantu babakute mu Bungereza nga babakyajingira mu tteeka yakwogera kutayipinga na kukozesa bigambo era babagamba naye nentulaano nenseka nenanti ate nsi ebintu nzize mbigamba abantu mpola buli kimu bagenda kiraba nti kigenda kubaawo ate kijja kutuukirira in the world in which ensi egenda kusoomezebwa n'ebintu bingi byoluse ensi nga zivuga genocide olwa misinformation two abantu tebakyafaayo kusoma nakunoonya kumanya ova olaba nti balanduka bulandusi nkunzika nga kiri kye nagambye twawule ebintu bibiri wabaayo enswera n'enjuki bwerondawo kyoyagala okuba wamase byonna biba nga bibuuka naye enswera enjawulo yaayo nti teyawulawo erya ku bukyafu ate nejja n'erya wayonjo enswera obutaba na magezi eyinza n'okufiira ku mulambo ne bagisiika nagwo netamanya nti ono gwenjako bagenda muzi Honorable kankubuuza akabuuzo akali fani osobola okumpaayo advantages ziringa ttaano ez'enswera teyina enswera kyekitono kyokka ekiteebaza ate ekitalina mugaso Honorable enswera si ezaala envunyu ate enswera nga ku nvunyu byeri ate n'enswera kwekuŋŋaanira envunyu ziva mu kiwuka ki ogenda kusoma omanyi envubu tezaalibwa nswera ddayo mu sayansi wo owa primary Honorable enswera eva ku ki okujja ojja kumanya processes housefly mwebeera nazo zeegatta ne zibiika amagi ne zizaala anti nedda Honorable ndi confused envunyu teva mu nswera egirava pupa adult nze nkukomerezaawo gwe oba olagabulirako nga tonnagenda envunyu teva mu nswera bulirava stage ya buli kintu yenvunyu anti bwongamamu enswera terinayo advantage enjuki esinga samu tobirya werazi gwe byolyako ate naye ebiryako naye ate si byonna of course buli kimu mu ecosystem kirina omugaso kirina ekikirya enswera bonna byabigiri nawe kugamba ku bibiri bwewandikyuzize kuba ki nswera oba njuki ekyo nkikulekedde Honorable ogenze leero simatidde njagala advantage za nswera ngenda genda nzinoonyeeko ku Google nzisomeko akumaata kumira mpeerabeera bulungi kale Honorable bannange berazo zereeti bannange munaatusonyiwa olwaleero lwa Sande tugenda out tugenda kuzannyamu naye nga Fifi happy birthday bannange mwenna mbalamusizza mbatumidde